tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutuusizaako ebigambo ebizimba. Bw'oleeta science mu Bayibuli ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga Ebizaamu essuubi. Tandika okuba nga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku ya Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Mukama yebazibwe, tubalamusako mwenna abali ku mukutu ogwa Is Still Hope, abali mu ggwanga Uganda ate nammwe abali emitala amayanja. Mwebale kubanga ate mutugoberera. Kitaffe tukwebaza olunaku olulungi kubanga otukumye nga tukyali balamu, tukuwa ekitiibwa n'amatendo, tuba twaniriza okubeerawooko, mwoyo omutukuvu afuge okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Amiina ddala. Olunaku lwaleero njagala tulabe topic egamba how to make your prayers invisible from the devil in the spiritual realm. Nti okola otya ssaala yo okubanga omulabe tasobola giraba mu nsi ey'omwoyo. Kubanga mu nsi ey'omwoyo eyo tumanyi nti tulinayo obwakabaka bwa mirundi ebiri, obw'ekizikiza n'obw'ekitangaala. Kati ye Sitaani ali awo abaka ssaala. Buli ssaala yonna oba okuddibwamu kwonna okuva eri Katonda akubaka delaying. Soma Daniel yayo lunaku we yagamba okutandika okusabawo ati Mukama n'addamu essaala ye, naye abalangira Abaperusi ba withholding 21 days his answer. Kakati Sitaani asobolera ddala okuba nga ssaala yagikwata oba tomanyi. Why? Nti ssaala eyo eba terina bigisobozesa kulisistinga oba kulwanyisa okulumbagana kw'omubi. Ekyo gye kisookera ddala. Ekyokubiri, ssaala ye eyo terina weapons zimala, terina tetuukaganye. Bwetuba mu ggwanga bayinza okugamba tetuukaganye na mutindo gwa ggwanga, eba tetuukaganye na mutindo gwa nsi ya mwoyo. Kakati omulabe ye abeerawo, ojjukira mulyoolyomi, anoonya buli kimu. Kiba nti tusaba ssaala nga tezikola ki? Teziddibwamu. Naye ng'oluusi tezituuse. Gwe n'obeera wano n'otuuyana n'oyogera ne mu nnimi rabo, shika, tayarabo, boseketere, zonna n'oziseketeringa, naye ne zikoma awo. Kaba buli akagenda babukubye engolo ne kagwa ku ttaka. Buli why? Nti tolina that ability okupenetrating omulabe. Sitaani tasobola kuleka ssaala yo egende bugenzi ng'agitunuulira waati mbwegende. Nedda ssebo, nedda nnyabo, era ajja girwanyisa. Naye kakati tukoze tutya okubanga ssaala zaffe taziraba? Edda we nali omuto nalabako firimu ya Invisible. The guy omusajja ayagala okubeera invisible. N'asoma awe obutabo ne yeerimbalimba n'ebitakola. Naye kankubuulire, okimanyi Katonda asobola okufuula invisible eri omulabe we. Ekyo kisobokera ddala. Nejjukira nali ku church, bano be navaamu ba Satanists nga bannoonya. Omusajja yajja n'abuuza nze kennyini, do you know Jamiru? But he's asking Jamiru. Abuuza Jamiru oba amanyi Jamiru. Nga Katonda saawa yampadde endabika ndala, nga tasobola kundaba, nga ndi invisible. Ebyo Katonda abikola, naye bitwala ddala tebiri automatic. Kakati n'essaala yo kisobokera ddala okuba nga n'omulabe ne waba agezaako ginoonya nga takyakutegeera, alaba ebintu byekola byokka, ebintu bitambula bulungi, neyebuuza kiki, omulogo n'agamba kiki ekigenda mu maaso, n'alaluka. Ssaala yo erina okuba nga eri invisible okuva eri omulabe Sitaani mu nsi ey'omwoyo. Ekisookera ddala ky'olina okuba ng'okola, submit to God. Submission is one of the weapons. Manyi we twogera ku ebyokulwanyisa eby'omwoyo, abantu bamanyi yita omuliro, yita omusaayi, yita kino. Naye kankubula ekyokulwanyisa ekisookera ddala ng'onoowangula Sitaani, nga tajja kulaba ku ssaala yo wadde ajja kulaba ebintu nga byekola bwekozi, bakiyita submission to God. Okugondera Mukama Katonda.
obujeemu sitaani kwayimirira n'akola ki n'atusabula. Wosoma James katulabe wano Yakobo aliwa Yakobo essula ey'okuna onyiriri olw'omusanvu agambye waati therefore submit to God. What comes next? Kiki ekivaamu okubanga weewaddeyo oba ogondedde Katonda? Resist the devil and he will flee from you. Kitegeeza waliwo possibilities okubanga you are going to resist the devil and he will not flee from you. Ekyo njagala okitegeere nti waliwo chances nnyingi gw'okubanga oziyiza omulabe n'atakuviira n'alemerawo. Lwaki? Alaba obujeemu mu ggwe, tosobola genda, ayina we yeekwata. Naye buli we twewaayo eri Katonda, buli we tugonda ne tuba nga tuli mu kwagala kwe, sitaani anoonya we yeekwata waati nga tafunawo. Buli we twewaayo eri Katonda, buli ssaala gye tuba tusaba ebeera mu kwagala kwe, temubaamu byaffe. Ebyo tebikyalimu. Ne buli lwe tubeera abajeemu ne tulema okwewaayo eri Katonda, ne tulema otegeera kikyayagala, tugenda kusaba byaffe. Mukama njagala nnyumba, Mukama njagala mukyala, njagala omulimu ogw'ebbeeyi. Yes, birungi era olina obbisaba, naye biri mu kwagala kwa Katonda. Buli ssaala yonna gy'osaba nga teri mu kwagala kwa Katonda, oli kumala budde. Kati kye tusookeddwa okukola kiri eki? To submit to God. Bwe tunaawaayo eri Katonda ne tugondera Katonda, then tujja kuba nga tutambulira mu kwagala kwe, omulabe talina wajja kwekwata. Era ssaala yonna eri mu kwagala kwa Katonda, sitaani talina wagibakira. Tasobola, talina nkonyogozi gikwata, kubanga etambulirako ebyokulwanyisa, omuliro, omusaayi, kigambo kya Katonda, eba eggumidde. Nkufakiti aba Katonda mwene. Yaali bino ebyaffe bye tusaba bino ebyokumala obudde okuwoggana ekiro kyonna. Nakane bane nsaba nnyo naye ebintu tebikola. Sitaani nga obusaala bukuba migera, bukuba eri. Kale, ekyokubiri, it is applying the blood of Jesus. Saala zaffe zonna zirina okuba nga zibikkiddwa. Saala yo buli weeba ng'eri naked, ng'eri awo weetyo, omulabe kyangu. Naye sitaani teritole gy'atasobola kuyingiramu ye teritole ebikkiddwa omusaayi gwa Yesu. Tasobola. Kubanga guli omusaayi gwo baguyita oba anti-missile oba baguyita batya. Buli ekyereeta nga si kya bwakabaka bwa Katonda kirina okuzikirizibwa, kirina okuba nga kisaanuusibwa. Kati essaala ebikkiddwako omusaayi eba erina obukuumi, teri wadde kyakulwanyisa kya mulabe kiyinza gituukako. So saala zaffe zonna zirina okuba nga zeetooloddwa omusaayi gwa Yesu Kristo, mwana wa Katonda omulamu. Omusaayi gukola gute? Video twagikolako. How powerful is the blood of Jesus Christ? Va ku musaayi ogwajjawo ebibi by'ensi eno yonna. Kama ebazibwe ffe twali nga tukolera sitaani muganda wange ng'oba kutuma okusuula ekkanisa osooka n'ogisikaninga mu nsi ey'omwoyo, olabako nga kuliko enkuba etonnya naye nga tegaba gano mazzi ga bulijjo, guba musaayi gwa Kristo. Kitegeeza ekkanisa yagulibwa n'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Sitaani tagirinaako buvunaanyizibwa na bufuzi. Omusaayi maanyi. Omusaayi gwa Yesu buwanguzi. Kati buli w'osabira wakati mu musaayi, mu ndagaano ey'omusaayi, sitaani aba tasobola. Eyo saala ebeera invisible. So tugezeeko nnyo okutegeera amakulu ag'omusaayi, ensonga lwaki tulina okugukozesa mu kusaba kwaffe. Omusaayi gukola nga shield, gutubikkako, gutuwonya enkwe z'omulabe.
eyo gye tutambulira sitaani emitego mingi gy'otasaana kulaba n'amaaso naye omusaayi guno gukubikako. So saala erina okuba nga yeetooloddwa mu musaayi. Ojja kusoma ekitabo ky'okubikkulirwa 12:11 egamba twamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'ekigambo ekyakamwa kaabwe bo ne bataagala bulamu bwabwe paka okutuusa okufa. Ojja kusoma n'Abaebbulaniya 13 olunyiriri olwa20. Bayibuli egamba etya? Egambawo eti, Now may the Lord of peace who brought up our Lord Jesus from the dead, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Kitegeeza saala zo bwe ziba nga zibikiddwa n'omusaayi ziba mu ndagaano. Guno omusaayi gutegeeza endagaano ey'emirembe n'emirembe, everlasting covenant. Kitegeera? Kale ekyokusatu olina okuba nga osaba praying according to God's will in the spirit. Olina okuba nga osaba mu kwagala kwa Katonda ate ng'oli mu mwoyo, kubanga okwagala kwa Katonda tekuli mu mubiri. Era gwe okusobola okutegeera okwagala kwa Katonda olina okuba ng'ogendawa mu mwoyo. Bulijjo okoma okubeera mu mubiri, bulijjo okoma okulowooza eby'omubiri, bulijjo okoma okutambula abantu ab'omubiri oba omubiri kitegeeza mu ndowooza, bulijjo okoma okutambula n'abantu nga ebikolwa byabwe bya mubiri, ogenda fuuka wa mubiri. Buli obeera mu kyaki ey'omubiri ogenda fuuka wa mubiri. Bulijjo okoma ogenda mu bifo nga bijjudde ebikola eby'omubiri ogenda fuuka waki. Kati ne saala zigenda kyuka. Abamu ku mmwe wali nga tonafuna mikwano egyo gy'olina, wali osaba saala ng'eri powerful, naye wamala ofuna emikwano egyo saala z'osaba tezitegeerekeka. Kati oyayuya bwayuuya dakiika 2 ajja kusaba ku makya, because wayingira system weetooloolwa abantu ab'omubiri. Kati tosobola kutegeera kwagala kwa Katonda. Okwagala kwa Katonda kuli mu nsi ya mwoyo, meaning nti byonna ebikutwala mu mubiri olina osooka obyekutulako. Kati saala zonna z'osabidde mu mbeera nga weetooloddwa bya mubiri, olowooza bya mubiri, otambula nabyo, zonna zijja kuba tezirina bukuumi, zijja kuba zivudde mu kwagala kwo. Osoma ekitabo ky'Abaefeso, tugende mu Baefeso tulabe wano. Abaefeso essula ya 6 olunyiriri lwa 17 paka 18 agamba bw'ati, And take the element of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Oshagala buli kyokola kyonna kirina kubeera mu mwoyo, kwegayirira, kusaba, kutakabana, ate ng'olina okubeera nga otunula. Sinaganambwa n'amaaso tegalaba, amaaso galaba biro, naye twogera mu mwoyo. Olina okuba nga amaaso ag'omwoyo gatunula gati, galaba kyekijja, omulabe kikyaleeta. Kati awo omwoyo agambe sabawo oti okukiziyiza. Naye kati tuli bazibe mu mwoyo, tetulaba. Amaaso ga mubiri ge tulina. Kyebala nti omulabe tafunamu obuzibu obusaala waffe okuba nga abusamba ne bugweri. Still Abaefeso awo wennyini essula ya 6 olunyiriri lwa 12 ojja kusomawo n'olunyiriri lwa 18 nga bwe tulusomye. Agamba, For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Kitegeeza buli kye tulwanagana nakyo kiri mu nsi ya mwoyo. Oyo gw'olwanagana naye muveeko, oyo brother akusumbuwa gw'olaba nti ye mulabewo, oyo si ye mulabewo.
omulabe wali mu mwoyo kasita on'okuba omulabe ali mu mwoyo no brother agenda kutereera. Naye kati ffe ekizibu amaaso tugateeka ku bantu ate ng'abantu tebalina buzibu ne tuleka command center nti eri mu nsi ya mwoyo. Kati gwe nolowooza mbu onojja ddiiringa naye gy'okoma oddiiringa naye mu mubiri gy'akoma okulumya omutwe ate sitaani gy'akoma n'okuleeta abalala. So entalo ezaffe za mwoyo. Kati saalayo olina okusaba okusinziira ku kwagala kwa Katonda ate ng'oyimiridde mu nsi eyaki ey'omwoyo kuba eyo gye tutegeerera okwagala kwa Katonda. Lekera okusabira mu mubiri. Ekyokuna, use the name of Jesus Christ. Bwe tuba tusaba tukozesa erinnya lyani? Yesu Kristo. Kansooke kwage wano mu Bafiripi essula ya 2 olunyiriri olw'omwenda agamba atya paka 11 agamba ati, therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and at every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Okitegedde? Teri kitasobola kuvunnama kasita oyogera erinnya Yesu Kristo naye ng'oli mu mwoyo. Tulikozesa abantu Yesu Yesu muyite Yesu n'omuyita n'olowooza oba yagenda Dubai nga towulira nako wadde ka response. Yogera nnyo, yogera emirundi 7 Yesu 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 naye ng'ayita Yesu muganda wange mu kiwato mulimu yirizi. Yirizi eri mu kiwato ewaka mu bumu oli mujjudde talazimaasi naye ng'ali kuki Yesu. Kakati awo ndagira bwerere erinnya terigenda kukola. Erinnya Yesu likola nga terina kyekirigattiddwako ate ng'olina okukkiriza. Kati oba tuliyita abamu ne tugamba naye mu butuufu ebintu bino si bya Wakayima na Wango nga tebikola. Bikolera ddala. Kati saala zaffe zonna tulina ozisaba okuyita mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Awo sitaani ajja kubanga talina buyinza. Naye ate tulina amakanisa basaba okuyita mu linnya lya pasita, mu linnya lya pasita wange, mu linnya lya Katonda kapasita wange gwaweereza. Gwomanyi pasita wo Katonda gwaweereza? Omumanyi? Anti bwe buzibu nobalaba kati oti bannaye nebaza Katonda wo mu kifo kino. Zimanyi ekifo ekyo Katonda alimu. Ebisobola ebyo byogera. Era wengenda mu kyaki nga boogera ebyo nze mpeta. Sikomawo. Nebaza Katonda wa pasita wange nze mumanyi. Tisi ngamba Katonda wa Ibulayimu, Isaac ne Yakobo kuba abo tubalinako evidence mu Bayibuli tumanyi Katonda. Pasita tetumanyi Katonda. Wekakuya abantu balina bakatonda secretly. Abantu balina bakatonda mu nsawo, balina bakatonda mu biwato, balina bakatonda mu bitanda wansi, balina bakatonda ab'enjawulo. Kakati gwe ngamba tambu munnya lya Katonda pasita wange. Kiva nti saala zaffe tezikola. Olina okusaba oba obujulizi olina obuweera oba olina okwebaliza mu linnya lya Yesu Kristo Omunaazaaleesi omwana wa Katonda abeera omulamu. Kati kyusaamu muganda wange, pasita wo mwagala nnyo naye erinnya lya pasita wo likomaawo ku kyalo we muli oba mu Uganda. Naye mu nsi ey'omwoyo terikola. Mu nsi ey'omwoyo erinnya liri eri baliyita Yesu Kristo Omunaazaaleesi, ye password. Naye ne woonoosaba n'otokomoka ennimi n'okola ki nga osabira mu linnya lya pasita wo. Simanyi Katonda asabira, simanyi Katonda w'ekkanisa, simanyi bimweyogeza ebyo. Muganda wange sitaani talina kyajja kuba nga ate yeemoola oba atyamu. Kale ekisembayo abide in the word. Ekyo kikulu nnyo 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 okuba nga tunywerera mu kigambo. Abalokole tunyweredde mu bigambo. Wakati saa zino mu Uganda olutalo luliwo pasita gundi ne pasita gundi. Kati naffe tuli omwo mu bigambo byabwe mwe tulwanira. Naye nga tunawangula sitaani ono
saala zaffe Mukama aziddemu tuve mu bigambo tudde mu kigambo kya Katonda. Ba mu bigambo bya pasitawo, pasitawo ayinza okuba alina entalo ze zaalwana, dda mu kigambo kya Katonda kigamba ki? Okitegedde? Ekigambo kya Katonda kigamba ki? Yes, pasitawo agambye ojja kubonaabona lwakuba mumye ekimu eky'ekkumi. Yeebale kwogera ekyo. Naye Bayibuli egamba etya? What does the word of God say about that situation? Kati tubeera sali natukanga ne tukaaba ne tusaba obusaala mu kukaaba, mu kutya, mu kweraliikirira. Ezo saala sitaani azisambanga mupiira. Ateekano n'asamba ati walayika abaana n'ajagolinga sitaani waakola. Kubanga wenna ojjudde okutya, wenna ojjudde okweraliikirira. Teri ntiisa yonna eri ku saalayo. Naye ekigambo kya Katonda buli we tubeera nakyo kitegeeza ki? Abebulaniya 4:12 agamba atya? For the word of God is living. Ekigambo kya Katonda tekifa. Bayibuli egamba ebintu byonna biriggwaawo, naye ekigambo kya Katonda kiriggwaawo. And powerful, kyamaanyi era kirisigala kyamaanyi. And sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of the soul and the spirit. Kyawula wakati w'emmeeme n'omwoyo. And of the joints and marrow. Mwabasoma science wa biology. Mumanyi gundi marrows. Mumanyi joints. Kati kiri ekigambo kya Katonda kyawula. And is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Kitegede? Kyawula ebirowoozo n'ebigendererwa eby'emitima gyaffe. So, buli we tukozesa ekigambo kya Katonda nga tusaba, saala zaffe ziba n'amaanyi era omulabe tasobola kubanga azeeyimbamu. Naye buli we tukozesa ebigambo byaffe bye tujje mu embeera neekonaga Mukama, embeera eno biki, ebyo sitaani ate kati embeera oluusi yagirimu. Kati ebyo bimukanga. Ayagala wete ekigambo ogambe Mukama kyawandiikibwa mu mbeera weeti, kiriba weekiti, oba wagambawo esali yo saala nga eyongeramu amaanyi. Ogenda otuuka ekiseera nga omulabe takyagisobola nga eri extra ordinary. So ebigambo kendeeza ebyoteeka mu saala, Katonda tajja kuwulira lwakuba oyogedde ebigambo bingi, nedda. Katonda ajja kuwulira lwakubanga osabidde mu kigambo kye. Yesu yeebazibwe. So ebyo bye bimu ku byo bye tuyinza okuba nga tukozesa. Saala zaffe omulabe n'atazirabako. Alaba bulabi Mukama byakoze ne yeewuunya. Omulogo alaba bulabi ogula mmotoka n'agamba naye kano nakaloga, n'akagaali kaalina akatunda ate kale emmotoka yagiguze ddi. Kitegedde? Agenda olaba tenti ziyimirira ewaka n'abuuza nti ate kiki? Mugole ali kuleeta mwami kumwanjula nti ate mwami ate gwokyali awo sinamufirika. Omwami muzungu nti Katonda wange nakaloga kaboneewo ne kadibire ku lujja ate kati kaleese na mu Amerika. Alaba bulabi ebintu nga n'ayagala okwetuga. Omanyi sitaani n'ayagala okweteekamu omuguwa. Olina okukola effujjo ku sitaani oba yette wali tasobola kwetta, naye ati ye yakukolako effujjo. Mukama atuyambe. Kale bannaffe abali ku TikTok tubadde twogera engeri 5 z'oyinza okuyitamu n'oziyiza sitaani okulaba saalayo nga sitaani tasobola giraba. Obwakabaka bw'ekizikiza nga tebusobola giraba, ng'alaba bulabi ebintu Mukama ng'akoze. Naye bannaaye ffe obusaala bwaffe sitaani yabufuula mupiira, ajagolinga bujagolinzi, tewali nawe butuuka. So ebintu 5 ekisookera ddala submit to God. Okubanga tukola ki? Nga tujjeemulukuka, nga twewaayo eri Katonda, nga tugondera Katonda. Okugonda kyekyokulwanyisa ekisookera ddala okubanga tuwangula sitaani ate n'adduka. Ojja kusoma James 4:7. Ekyokubiri,
apply the blood of Jesus. Saala zaffe zirina okuba nga te zibikiddwa omusaayi gwa Yesu, kubanga omusaayi gwa Yesu buwanguzi, bujulizi, maanyi. Omusaayi ogwayika ku musaalaba obuwanguzi ne bulabikako, amagombe ne gayugumizibwa. Kakati saalayo bwebanga tebikiddwa mu musaayi, then terina maanyi. Sigamba gwa nkoko, manyi mwate mugenda ne muleta emisaayi gy'enkoko ne mugatta mu saala bannanga abalokole. Omusaayi gwa Yesu gwe independent, togattako kintu kyonna. Kubikulwa 12:11 twamuwangula olw'omusaayi gwaki gw'omwana gw'endiga. N'Abaruumi Abebulaniya 13:20. Ekyokusatu, praying according to God's will in the spirit. Olina okuba nga saalayo ogisaba okuyita mu kwagala kwa Katonda, erina okuba nga eri mu kwagala kwe. Ate mu nsi ey'omwoyo, jjukira sitaani afugira mu nsi ya mwoyo. Buli wobeera mu mubiri obusaala bwagenda bukubanga bukubi eri. Olina okuba nga odda mu nsi ey'omwoyo, Mukama n'akubikulira nti kino ky'olina okukola, kino ky'olina okukola, kino ky'olina okukola. Engeri gy'olina okukubamu. Leero sabawo oti, tagenda bitegeera. Leero sabawo oti, leero sabawo oti. Naye kakati buli obeera mu mubiri obeera n'essaala ng'ey'Abakatuliki enkwate, obeera n'ekikwate. Ali omutuukirivu ajjudde enneema, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Amiina. Ebyo byobeerako byokka. So essaalayo erina okuba nga eri mu kwagala kwani? Kwa Katonda. Sitaani tasobola. Ate ng'osinzidde mu nsi ey'omwoyo ne wolisabira saala essaawa 10 n'osiiba n'okola kino, nga byonna obikolera mu nsi ya mubiri, ng'ogaanye okuba nga oyingira ensi ey'omwoyo, ezo saala zo Sitaani agenda zifuula kapiira. Ojja kusoma Abefeso 6:17-18. Osome n'Abefeso 6:12. Ekyokuna, use the name of Jesus Christ. Tusabira okuyita mu linnya lya Yesu Kristo, si lya pasitawo. Nanyi mmwe munengezigezi, musinza abasumba, musinga mubagulumiza osinga ne Katonda. Bannaayi, era nebaza Katonda wa pasita wange, nebaza Katonda w'ekifo kino. Katonda ekifo gw'omumanyi, omanyi ekifo ekyo kiri ku musingi ki, gwomanyi pasita, Katonda ki gw'asinza. Saala zaffe zonna zirina okubeera mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu eyagulumizibwa, nti buli vivi lyakuvunama, bulimi lwatule nti Yesu ye Mukama, ebiri mu ggulu, ebiri ku nsi ne wansi w'ensi. Abafilipi 2:9-11. Ekisembayo, abide in the word. Tulina okuba nga tunywerera mu kigambo. Balokole tusome Bayibuli. Bayibuli tulemezi abira ku projekita. Pastor aleme kusomera busomezi Bayibuli yennyini akuvunulira okuba bukubi mu ngalo. Weegulire ebbanga osome Bayibuli. Buli saala gy'osaba erina okubeera nga eri backed, obange esiringiddwa n'ekigambo kya Katonda. Kubanga ekigambo kya Katonda ye Katonda mwene, okusinziira ku Yokaana 1:1. Naye kakati tujjudde ebigambo. Abasumba bali mu ntalo zaabwe, naawe ojjudde. Mukama lwanira pasita wange, abo bonna abamuwalana, Mukama basuule eddalu mu linnya erya Yesu. Ebyo bigambo by'owulira mu mutwe, by'owulidde abantu boogera, naye kigambo kya Katonda kyogera ki kweyo embeera? Mukama saasire ekkanisa, basumba nga balumaŋŋana. Mukama basaasire, gula amaaso gaabwe, sonyiwa obutali butuukirivu bwabwe. Mukama leka okwagalana kukomewo. Kikyo kigambo kya Katonda. Va ku biri. Mukama alwana n'omusumba wange, Mukama musuule eddalu. Lokole tulina saala ez'ekisiru. Kale Abebulaniya 4:12, ekigambo kya Katonda kiramu, kikozi, kitaala kya bwogi bubiri, kisala eruuyi n'eruuyi. Twagala nnyo mwena gye musinzira. Ndowooza ojja tandika okubeera n'essaala ey'amaanyi mu nsi ey'omwoyo, era ojja tandika okuba ng'olaba ku bibala ebya saalayo eyo gy'okola, ove mu muzannyo gw'obaddemu mu linnya erya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Yesu muwe obulamu bugamba Yesu, nkwebaza olwaleero, bingi bye mpulidde, nsazeewo okuwa obulamu bwange obeere omulokozi era mukama waabwo
nsasira obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Amaze okuba nga weefunira omulokozi era n'obulokozi amaze okuba nga akola ki? Abukuwa. Kaneetololemuko katono wenkomawo tugenda kuba nga tweyongerayo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu ate bankwata batya biki ebyaliwo. After a short break, shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.